ekibiina kinene okubanga tuli mass party okumanaginga akalulu ofulumya abantu milioni 4.5 ez'abakulembeze tekiba kyangu ate nga manpower ebeera ntono nosanga nti district registrar oli muntu omu oba babiri ng'olina ebyalo nga 100 so resources ziba ntono nga tezikusobozesa okuperfectinga oba okuleeta results 100%. So tusaba nti ekibiina kikole ekisoboka kinoonye ssente ezisobola okutusobozesa okukola emirimu gino tubenga tusobola okufuna results nga ziri at least 90%. Olw'ensonga akalulu tekasobola kubeera 100% free and fair. The payments which have not been done have again been with the Secretary General will be done. And there's no cause for alarm. So I want us to know that we are paying according to how resources come in. Once resources come in, the little that we save should be paid. But we want them to be made a priority because they are the architects. They are the ones going to anchor in the coming election. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.